Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Tukyagenda maaso n'essuula yaffe eya20 wansi w'omutwe ogugamba nongoosa empisa zange. Katono nnyo okujjukizaako ku ebyo bye twafundikirirako nali mmaze okwefunira ow'omukwano tteefe ono nga yali agezezzaako nnyo okumbuulirira, okundaga obubi obuli mu mwenge, okundaga obulungi obuli mu kukola, era olw'okubanga yali anzikiriza okumukyalirangako ewuwe ne ku mulimu, nali ntandise okubaako bingi bye mmuyigirako. Lumu abantu 3 baagenda ne bamukyalira mu maka ge ng'avudde ku mulimu. Ku olwo nange nasangibwa wuwe nga ngenze okunyumyamu naye. Teyalwa n'atuwa buli omu eccupa ya bbiya emu, naye n'anywayo emu. Bwe twazimalaamu n'atwongerayo eccupa endala buli muntu. Ye yakoma ku emu. Bannaffe abasatu bwe bamalamu omwenge gwabwe ne basiibula ne bagenda. Nalaba tusigadde 2 mu ddiiro ne mubuuza nti, "Gwe osobola otya okukoma ku ccupa ya bbiya emu bw'eti ate ng'ogulina mungi mu nnyumba?" Yanziramu nti, "Ebintu byonna ebiwooma oba ebisanyusa bw'obukkiriza okukufuga ng'ofudde. Omuntu atasobola kufuga mwenge asaana agulekereyo ddala." Ko nze nti, "Lwaki?" Ko ye nti, "Kubanga abafugibwa omwenge tegubakkiriza kuba na kirungi kye beekolera oba eky'omugaso kye bayinza okukolera abantu bannaabwe." Ye omuwandiisi ayitibwa Michael Bazzebulala Nsimbi bye yawandiika ku mwenge mu kitabo kye ekiyitibwa Muddwawulira, wali obisomyeko? Ko nze nti, "Ebbanga erisoma ebitabo siririna, ate n'ensimbi ezibigula siyinza kuzifuna." Ko ye nti, "Ekyo nkimanyi, naye ekitabo kankireete nkusomere omuwandiisi waakyo bye yalaba ku mwenge." Ekitabo olwakireeta n'atandika okunsomera ebifunze ebifa ku mwenge. Omwenge gunywa bangi abagunywa. Gubanywako ekitiibwa kyabwe, gubanywako emirimu gyabwe, gubanywako ensimbi zaabwe, gubanywako amayumba gaabwe, gubanywako ebyalo byabwe, gubanywamu amagezi gaabwe, gubanywako bakyala baabwe, gubanywamu omusaayi gwabwe, gubanywamu amawuggwe gaabwe, gulwa edda ne gubanywamu obulamu bwabwe. Ebigambo ebyo ojja bisanga mu kitabo kya Muddwawulira olupapula lwa 73. Munnange yagenda okumala okusoma ebigambo ebyo nga natomeredde dda kubanga yali akuba ku mubiri. Namanya nga yali agenderedde kunziza mu kkubo eggolokofu nga mmulisiza n'omumuli ogulaba obulungi. Ebigambo ebyansomerwa byannyingira nnyo mu mutima ne ŋŋamba tteefe nti, "Ekitabo kinjazikemu ennaku nyongere okwesomera ebifa ku mwenge." Ekitabo munnange yakinjazika ne neesomera omuwandiisi waakyo bye yawandiika ku mwenge. Nasoma ne ku bintu ebirala ebikirimu ng'ebifa ku bwesigwa, obubbi n'obunyiikivu ku mirimu. Ebigambo tteefe bye yayogera ku mwenge ne bye nasoma mu kitabo ate n'engeri tteefe gye yagunywangamu byampa amaanyi nange okutandika okugukendeeza. Waaliwo akayitawo emyezi 4 tteefe n'alaba nga sikyalulunkanira mwenge nga ngenze mu maka ge oba mu kifo ekirala. Lumu bwe twali nga tunyumya nga ndi ewuwe n'aŋŋamba nti, "Kasolo, baŋŋamba nti edda wali osobola nnyo okulabirira abakozi mu ofiisi n'okuyingiza obulungi ebintu mu bitabo." Ko nze nti, "Ekyo ne ku ssaawa ya leero osobola okukikola." Ko ye nti, "Oyinza otya okufuna ebbanga?" Ko nze nti, "Ate ebbanga limbula litya? Kaakano nkyava awaka. Ye bw'ompa omulimu ng'ogwo oba tonzadde gwakubiri? Oyinza n'okulaba nga sinze kasolo kali akedda akaalyanga enkoko z'abandi." Munnange yali alowooza nti nnimba siyinza kulekayo mannya gange amabi. Kyeyava ŋŋamba nti, "Enkya ojja ku mulimu ne nkulaga bye njagala onkolere. Bwe nnaalaba ng'obisobola
nga mbikuwa okubikolera ddala, naye nja kumala emyezi 6 nga nkugeza bugeza. Enkeera nze nasooka Teefe n'abakozi be abalala okutuuka ku mulimu. Bwe yajja n'aŋŋamba nti, ng'okedde, ko nze nti bwe ntyo bwe naakeeranga bulijjo, ko ye nti empeera tekwata magulu, naakulaba. Omulimu omunene ddala Teefe gwe yampa gwali gwa buwanika. Nze nasolozanga ensimbi zonna ze twayingizanga era nga nze ngula ebintu n'okusasula abakozi bonna. Ebitabo nabikolera wiiki 3 zokka ne bitereera, nga buli nsimbi gye tufuna erabika weeyingirira ne gye tufulumya ng'erabika ekigifulumya. Teefe bwe yalaba ng'omulimu ogukwata ku by'ensimbi ngusobola bulungi n'agundekera, ye ne yeemalira ku gw'okukanika ppikipiki. Emyezi 6 bwe gyawera ne tubala ebitabo ffembi ne mukama wange. Bwe twabimala n'alaba ng'ensimbi ze twayingiza zeeyongerako 1/4 ku ze baayingiza mu myezi 6 egyakulembera nga sinnatandika kumukolera. Omusaala nali ntandikidde kugwa siringisi 5 buli mwezi, naye Teefe nga bw'ali omwenkanya yalaba mangu ng'asaananzirize ku magoba ge nali mmuleetedde. Omusaala gwange kyeyava agusitula n'agutuusa ku siringisi 750 buli mwezi. Bwe namanya ng'omulimu gwange mukama wange agusiimye, ne neeyongera mu mwoyo amaanyi ag'okwagala okugukola obulungi okusingawo. Natandika n'okusigalanga ku mulimu mu kasenge kange nga bannange bannyuse ntereeze buli kantu. Nayagala buli kapapula konna akafa ku nsimbi oba ebbaluwa ereme kuntwalira ddakiika ezisukka mu 5 nga sinnagizuula nga babadde bagimboozezza. Olwo nali sikyalina na bbanga lya kugenda mu bbaala oba mu birabo. Nali neeyongedde n'okulaba ng'obutamiivu n'obwenzi tebirina kye bigasa wazira okunnyika obunnyisa omuntu mu ttosi. Kyannakuwazanga nnyo okulaba nga ne bannange be nali nsingako obugezi mu ssomero bali bulungi okunsinga, naddala mu maka gaabwe. Sigala naye nali ŋŋenda mulekayo mpola. Ekyasooka okumundessaayo kwe kumanya nga si kirungi okumufuuyiranga mukama wange ng'ate ye tamunywa. Oluvannyuma nalaba nga Sigala naye yatwalanga ensimbi zange nnyingi, ate nga mu kiseera ekyo nali nzeetaaga nnyo nsobole okwezimba. Ensimbi ezitayise mu makubo matuufu nali sikyayagalira ddala kuzikwatako. Bannaŋŋanda abo nabo baali tebakyammalira biseera oba nsimbi, kubanga nali mmaze okulabira ku Teefe ng'omuntu ayinza okwefuga mu bintu ng'ebyo. Nali ntandise n'okugendanga mu ssinzizo okusinza Kawemigero. We nalekerayo omwenge ne Sigala n'abakazi, we natandikira n'okwegomba ennyo ebintu ebirungi ebisanyusa amaka, ng'entebe ennungi, ebitanda ebya vvono, bulangiti eza wuulu, essowaani n'ebikopo ebirungi, eggiraasi ennungi n'ebintu ebirala. Kyokka nasooka kugaziya nnyumba yange ne ngisaako n'ekinaabiro, ne ngikuba omusenyu ne ngisiiga ne langi ennungi munda, neeba ng'esanyusa n'abalabi. Ebintu ebisanyusa mu maka nagenda mbifuna mpola ne mbiweza. Bwe nali ngenda neeyongera okwagala okubeera ow'amazima era omwenkanya, Teefe n'akola ekikolwa ekyannyongera okunywera mu kkubo eggolokofu lye nali nkutte. Olunaku lumu yatuuka ku mulimu ng'akutte akasawo akaterekebwamu ensimbi, abamu ke bayita pocket money. Bwe yakatulaga ffenna n'atugamba nti, eggulo nalonze mu kkubo awo akasawo k'ensimbi kano. Bwe nakasumuludde nga ndaba kalimu siringisi 600, njagala mbuuze nannyinizo nzimuwe. Munnaffe omu Lutabi yamuddamu nti, ssebo, olabye olina nnyingi, Katonda kyakuwadde oyagala okiwe omuntu omulala, ye olulala alyongera atya okukuwa? Teefe yamuddamu nti,
Bw'olonda ekintu tekitegeeza nti okifuneeko n'obwannannyini amangu ago, kubanga n'ab'edda bagamba nti omuggo teguba gwa nalonda, guba gwa natema. Ko Lutabi nti ab'edda si be bagamba era nti kyerondera taba mubbi? Ko Teefe nti taba mubbi ng'amaze okubuuza nannyini kyo n'abula, oba ng'amanyi nti nannyini kyo yakisuula lwa butakyagala. Mukozi munnaffe eyayitibwanga Kato naye yagamba nti nze sironda nsimbi nnyingi ng'ezo, ne ŋŋamba nti ate ŋŋenda kubuuza nannyinizo. Ko mukozi munnaffe eyayitibwanga Waakulira nti ye nno ensimbi zirina obungi bwazo, kyova olaba nga tezikkutibwa ne gavumenti tezizikkuta. Buli mwaka ziba mu kugera na kusolooza misolo egya buli ngeri. Ababba n'abanyaga ensimbi za bannaabwe nabo tezirina kinene kye zibongerako. Nze bannange nabagamba nti abange muve ku nsimbi kubanga tewali alizinyiwa. Ne bw'ofuna ennyingi bw'otamanya kuzikozesa tezikugasa, ate bw'oba obba nzibe oba ng'ozinyaga bunyazi mu lugezigezi oba weebuza wekka emirembe. Ab'edda kyebava baalugera nti olya entono nga tezirumira. Nze gwe mulaba wano nafuna ku nsimbi eziwerera ddala nga ziyita mu makubo aga buli ngeri, naye tezangasa. Ensimbi entono ze nfuna kaakano zingasa era zineesimisa okusinga ennyingi ze nafunanga edda. Teefe emboozi yagyongerako n'abuuza Kato nti owange Kato, singa gw'osudde ensimbi ng'ezo omuntu n'azironda n'azikuwa, omunyiigira? Ko Kato nti mba nnyiigira waaki? Teefe kyeyava amugamba nti wamma era okyali kato ng'erinnya lyo bwe ligamba. Lwaki ky'oyagala bakukolere gwe toyagala kukikolera balala? Ebyo twagenda okumala okubyogera nga mu kasawo omwali ensimbi nzuddemu akabaluwa okwali amannya gano ne aduleesi yaago. Mwami Lukka Lwere Ekasambya CO owa Ggombolola Musaale, Private PO Box Kyamaggwa. Akabaluwa bwe nakalaga Teefe n'asanyuka nnyo ng'olowooza nti ensimbi yasuubira okuziweebwa. Teyalwa n'awandiikira owa Ggombolola ng'amutegeeza bwe yalonda akasawo akalimu siringisi 600 n'akabaluwa okuli amannya Lukka Lwere ne aduleesi. Ebbaluwa yagiwa Kato okugitwala ku Ggombolola. Kato yasanga Lwere yatuuse dda ku Ggombolola ng'azze okusaba owa Ggombolola amuyambe ku kubuuliriza omuntu eyalonda ensimbi ze. Ebbaluwa yali mu kasawo okwali amannya ne aduleesi ye nayo yaginnyonnyola owa Ggombolola. Owa Ggombolola bwe yalaba ng'ebyali mu bbaluwa ya Teefe ne Lwere bye yamunnyonnyola bikkiriziganya bulungi n'akakasa ng'ensimbi za Lwere. Ate Lwere yali amanyiddwa abantu bangi ng'ebyobukumpanya tabyagala. Owa Ggombolola teyalwa n'asindika Lwere ewa Teefe aggyeyo ensimbi ze ng'amuwadde n'ebbaluwa etegeeza Teefe nti oyo aleese ebbaluwa eno nkakasizza nti ye nannyini siringisi 600 ze walonda. Zimuwe akulekera obuwandiike obutegeeza nti azitutte. Abantu Lwere be yategeeza nti agenda kunoonya nsimbi ze ezamugwako baamusekerera ne bamugamba nti musiru wa ngeri kyalonda siringisi 600 ate n'adda mu kubuuza nannyinizo. Ebyo Lwere tebyamuterebula kubanga yali amali bulungi olugero olugamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Teefe bwe yamala okukwasa Lwere ensimbi ze, Lwere n'amwebaza nnyo n'agamba nti kaakano ntegedde ng'abantu ab'emyoyo emirungi tebayinza kuggwa mu nsi. Bwe yamala okwebaza n'ategeeza Teefe nti ensimbi ezo yamala emyaka 4 ng'azisonda asobole okugula eggaali empya kubanga yali musuubuzi wa mmere embisi. Awo bwe yatoolera siringisi 5 ku 600 n'aziwa Teefe nga bw'amugamba nti zino za bulonzi.
Teefe yamuddamu nti, munnange weebale nnyo, naye ensimbi zizze ku zinnaazo osobole okugula eggaali gye wazisondera. Gwe ate bw'onooziggyako eggaali oligigula ddi? Lwere okwandibadde okwebaza Teefe yabumbujja ng'omusale w'emimwa nti, ssebo yita nji wange, katenda kwongera emikisa ye. Bakozi bannange nabo Teefe baasigala bamunyenyeza mitwe ng'embuzi etenda enkuba. Lwere teyali ntasiima gye bagamba nti ebula agiwa, kubanga waayitawo ennaku 3 zokka n'atwalira Teefe enkota z'amatooke lusinzi 2 ko ne sseggwanga eyakula neewola. Ate enkeera ffe abakozi ba Teefe Lwere yatuleetera kibbo kya micungwa ku mulimu. Okuva olwo Lwere yafuukira ddala mukwano gwa Teefe naffe abakozi be. Amazima ga Teefe gaatutuusa ku ky'omuwendo ekitatuukikako anti gwe mukwano ogw'amazima. Nali ntandika okukolera Teefe omwaka ogwokusatu, empeera yange n'agirinnyisa n'etuuka ku siringisi 1,200 buli mwezi. Mu kiseera ekyo amaka gange nali ngalongoosezza nnyo nga galimu ebintu ebimala. Baganda bange ne bannyinaze baali batandise okujja abangi okundaba, kubanga olwo nange nali nnyinza okuyamba kubali obubi mu by'ensimbi ne mu birala. Mu bannyinaze abaali bajja ennyo okundaba mwe mwali Agnes Nabbumba, omwana wa kitange omuto Kimuli. Nabbumba yali munnange nnyo, omanyi Oluganda lwala mikwano. Nabbumba bwe yalaba obuzibu bwange obw'okubeera mu nnyumba obw'omu n'ateesa okujja okubeera nange. Ekyo nange kyansanyusa nnyo kubanga mwannyinaze oyo muntu mulungi. Tayomba, tatamiira, taleereeta mu basajja, ate akola nnyo. Amaka gange yagalongoosa nnyo ne galabikira ddala ng'agalimu omukyala nannyinigo. Lwali lumu nga yakamala nange emyezi 5 n'aŋŋamba nti, munnange togamba nti nkooye okukufumbira, naye ndaba nga amaka gaffe gano gasaanamu omukazi ayinza okumanyika nga ye nannyinigo. Ko nze nti, ky'oyogedde si kibi, naye nakakaawa nga namunyiiza nnyo, tayinza na kudda muno. Ye nze ensonyi tezinkwata okugenda ewaabwe. Nabbumba yanziramu nti, eby'ensonyi biveeko. Ndaba obulungi oba obubi bw'omuntu bulabikira mu kusonyiwa oba obutasonyiwa muntu aba amunyiizizza n'amwetondera. Nze onneeraliikiriza nnyo, kale bwe ndifuna omusajja njagala n'ampasa, wano olibeerawo n'ani? Ye singa olwala ani ayinza okukujjanjaba? Ffe abakazi tetusobola kujjanjaba bulungi bannyinaffe nga bakazi baabwe. Nze nja kulaba olunaku ŋŋende wa mukazi waffe mukulabire, njogereko naye ku ky'okumuzza mu maka ge, mpulire ky'addamu. Waayitawo ennaku 4 nga Nabbumba amaze okuŋŋamba eby'okuzza mukazi wange mu maka, n'agendayo okumulaba. Yamutwalira laatiiriza sukaali 5 n'ettu lya caayi ne laatiiriza ennyama 5. Nakakaawa yamusanyukira n'akamala kubanga yali tamusuubira kugenda kumulaba. Mu nnaku 2 Nabbumba ze yamalayo baanyumya ku bintu bingi. Nabbumba yaŋŋamba nti bwe yasiinya ku ky'okudda mu maka gange, Nakakaawa n'amugamba nti, mwana wattu, mwannyoko we yandekera mu nnyumba nga nkyatunulwako n'agenda eri abakola ogw'okwezigula gwokka, ayinza atya okunziza mu maka ge kaakano nga ntandise okomera ejjobyo mu mutwe? Nabbumba yamuddamu nti, Kasolo kaakano muntu mulala nnyo, si oli gwe wamanya edda. Empisa ze yazirongoosa n'amaka n'aganyiriza. Bw'ogatuukamu toyinza kumanya nga geego ge walimu edda. Ko Nakakaawa nti, anti kyegava gasaana omuntu omuggya, so si nze atunula nga lumonde omulennyero mu mulyango. Ko Nabbumba nti, anti ne Kasolo agalimu si muggya, ye waamu ow'edda, wabula empisa ze n'amaka bye yalongoosa. Ko Nakakaawa nti,
kale yeebale kubirongoosa. Nakakaawa yali tayinza kukkiriza nga nnyinza okulongoosa empisa zange. Nabbumba bwe yakomawo nannyumiza byonna ebyafa mu lugendo lwe. Ekyansanyusa ennyo kwe kuwulira nga Nakakaawa teyasirisa Nabbumba ng'ayogedde ku ky'okudda mu maka gange. Mu biseera ebyaddirira nga Nabbumba amaze okudda, ebirowoozo byange byonna byali kukuzza mukazi wange mu maka ge. Bwe najjukira ebisobi byonna bye namukola ne njagala mulabe mwetondere. Nalaba siyinza kuggya birowoozo ku kigambo ekyo ne ŋŋenda nsaba Tteefe ne mukyala we bamperekereko ŋŋende neegayirire Nakakaawa akkirize okudda mu maka ge. Bannange nabo tebaali babi nga bakkiriza. Nakakaawa ne mwannyina Busuulwa n'ab'omu maka gaabwe bonna baatusanyukira nnyo. Ekibbo ky'emmwanyi baakituwa ne caayi baamutufumbira ne tumunywa. Bwe baggyawo ebikopo bya caayi, Tteefe n'ayanjula ekyali kitututte. Yabagambirawo mangu nti, "Ssebo, tetuzze kuwoza, tuzze kwemenya na kusonyiyibwa kubanga omusango gwatusinga." Ebigambo bya Tteefe byasanyusa nnyo bakodomi bange, naye Busuulwa mpozi olw'okwagala okukakasa nti mmenyekedde ddala yabuuza nti, "Musango ki ogwo gwe mwazza ogwabasinga?" Ko Tteefe nti, "Anti ssebo, bwe tugamba nti gwatusinga tuba tugumenyeewo nga tetwagala gudde mu ddiiro." Ko Busuulwa nti, "Kaakano mwe mwagala ki?" Tteefe olwawulira bw'atyo n'ava mu ntebe mwe yali atudde n'afukamira wansi amatiitiiri n'agamba Busuulwa nti, "Ssebo, weebale kutuddiramu. Kye twagala era ekituleese wano ffenna nga bw'otulaba kwe kuzza mukazi waffe mu maka ge." K'omuko nti, oba mukazi wammwe akkiriza okuddayo nga mumaze okumugatta, nze simugaana kudda mu maka ge. Wamma ggwe muka bannange omugamba otya?" Nakakaawa yaddamu nti, "Ekyokungatta si kye njagala ennyo, wazira njagala bazze awo obweyamo mu maaso go ne muga bannaffe bonna abali wano nti tagenda kuddamu kumpisa bubi nga bwe yampisanga edda." Nakakaawa olwamala okwogera ebyo, Tteefe n'amugamba nti, "Nnyabo wange, singa nze sikakasa nga mwami Kasolo tajja kuddamu kukuyisa bubi ng'ozzeeyo mu maka go, mukyala wange nange ne mulamu w'ono tetwandizze kukwegayirira oddeyo. Nkusaba onzikirize okwemirira mwami Kasolo nti obweyamo bw'omusabye okuwa tagenda kubumenya." Tteefe bwe yamala okwogera ebyo, Busuulwa ne Nakakaawa ne bafulumako ebweru ne boogeramu bokka. Bwe badda, Busuulwa n'atugamba nti, "Mukazi wammwe akkiriza okudda naye eby'okumugatta tabyagala. Agamba nti bw'aliyisibwa obulungi mu maka ge aliba afunye engassi gy'asinga okwagala. Nze mbasaba kita kya mwenge, ye ngassi eyange." Omuko twamuwa siringi 50 ez'ekita ky'omwenge, engassi eyiye n'eggwa. Bwe twali tufundikira ebigambo, Nakakaawa n'atugamba nti agenda kujja mu bbanga lya wiiki emu ng'amaze okukuŋŋaanya ebintu bye. Olunaku lwe yalonda okujjirako nalwo yalututegeeza, nze ne nduwandiika mu katabo kange ke mpandiikamu ebintu ebikulu. Olunaku Nakakaawa lwe yandaga okudda nalusaba mukama wange n'alumpa. Mukyala Tteefe ne Nabbumba be nasaba ne bakkiriza okukulira eby'okufumba. Nagula okugulu kw'ente, embuzi endaawo emu, enkoko 6 ne ssemutundu enkalu 5. Ebyo bye byalibwa ku mbaga ey'okuzza Nakakaawa mu maka ge. Essaawa zaali ziwera 5 ez'emisana, Tteefe ne Kristiini ne balinnya mmotoka gye napangisa okuleeta kabiite wange. Baamutwalira n'olugoye lwa siringi 250 lwe namugulira okuddiramu. Kristiini mmotoka yagitimbako n'ebimuli nga baleeta mukazi wange.
Kyansanyusa nnyo abantu okulaba ng'eyagenda akaaba addira mu kitiibwa ekyenkana awo. Mmotoka bwe yatuuka mu luggya lwange ate nange ne ngiyingira ne tugenda mu ssinzizo okwebaza Lugaba eyatukkiriza okuddiŋŋana. Nga tuli mu ssinzizo, kabona yatubuulirira ebigambo bingi ebifa ku kwonoona n'okwenenya n'okusonyiwa. Bwe twava mu ssinzizo ne tugabula abagenyi baffe. Abantu baali ebintu ne basindisa ebigere. Emirembe gye twafuna mu maka nga nakakaawa amaze okudda sigitenda. Munnange yali takyayomba kubanga nali sikyakola biyinza kumuyombesa, ate naye yali takyava waka n'agenda mu bifo by'atayinza kumbuulira. Omwenge nange nali njiza okugunywa nga tteefe. Mu kiseera ekyo emirimu gyange nagyo gyeyongera okugenda obulungi kubanga ebyawaka byali tebikyantawaanya nga mukyala wange yabimala. Tteefe bwe yalaba ng'omulimu gwaffe gugenda bulungi n'ategeeza n'aba bbanka emu ne batuwola ensimbi ne tutandika kampuni etunda laadiyo. Kampuni eyo kaakano nze ngikulira ate nga n'omulimu gwange ogw'edda nkyagukola kubanga gwo si munene nnyo. Nakakaawa yamala emyezi mitono ng'akomyewo n'akakasa ng'obweyamo bwe naweera ewaabwe nga ngenda okumuzza maliridde okubutuukiriza. Yalabanga ebintu byange bye bibye ate nga nange ndi wuwe omu nga bwe nalayira nga tufumbiriganwa. Lumu bwe twali nga tuli mu kisenge kyaffe ekiro nga tunyumya, kyeyava mbuuza nti, "Naye mukwano, lwaki edda omwenge n'abakazi n'essigala wabikkirizanga okukumalira ebiseera n'ensimbi? N'ondekanga mu nnyumba oba omu ekiro n'emisana?" Ekibuuzo ekyo nakitta n'ebigambo bibiri byokka nti, Bwali Butamanya. Ampuliriza omulungi, nzikiriza bwe tutyo bwe tulabise nga tufundikidde ekitabo kyaffe kino ekimanyiddwa nga Bwali Butamanya. Nkujjukizaako nti kyawandiikibwa mukadde waffe Dr. Michael Nsimbi Bazzebulala era nga ekitabo kino kye kimu ku ebyo bye tusobodde okubeera nga tuyigamu. Nyongera okukwebaza azze atambula wamu nange era nga nsookera ddala okubeera nga neebaza abantu mwenna ababeera nga mwekuumira ku mukutu guno. Obutabo buno twabutandikawo n'ekigendererwa eky'okubeera nga twongera okutumbula olulimi Oluganda, weewaawo n'okubeera nga tuyigamu kubanga munnange ebyedda byakusika naye ate toyinza kubeera ng'oyiga okuggyako ng'otunuddeko mu byayita. Ekitabo Bwali Butamanya nakugamba kyasooka okufulumizibwa mu mwaka gwa 1978 oluvannyuma ne kiddamu okukubibwa mu mwaka gwa 1981 ne edition esembyeyo eyajjo y'abalamu yakubibwa mu mwaka ogwa 2003. Bw'oba otunuulidde biki bye tuzze tuyigamu mu bbanga eryo lyonna lye tumaze nga tukisoma, weewaawo olabira ddala nga okuyiga kwo tekukoma kuba bw'ozzaayo akatambi emyaka mingi emabega okubeera ng'ekitabo kyasooka kufulumizibwa mu 1978 ng'amagezi agakirimu gakyasobola okutuyamba essaawa zino, wamma ddala Oluganda kula. Akuume atakumira mpeera. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo we twakoma mu ssola yaffe eyayita ekikangabwa ekinene kye twagwako eky'okulumbibwa engo, so n'akaseera akazibu ke twayitamu mu bbanga eryo lyonna lye twamala mu kibira mpaliziraya. Munnange nno Mukama yatusaasira era bwe tutyo ne tubeera nga twakyusa obuufu ne tubuzza ku lusuku lw'engulu era ne tuluuka mirembe ne batulamusa mu bitiibwa.
baatukulisa nnyo ekkubo era nze awo we nafunira ku buweerero okusinziira ku bibamba bye twali tuzze tuyitamu.